Ebyafaayo bya Alien Scale okola kyamaanyi okuba nga weekuumidde ku Baby Television Uganda nga kw'ossa ne Baby FM. Olunaku olwaleero nkuleetedde ebyobugagga bya mwana mulenzi Alien Skin, omwana wa ghetto oba omuyimbi aliko essaawa zino. Nga siridde budde kantandike n'amannya ge amatuufu era nga amannya ge amatuufu ye Mulwana Patrick era ng'ono atemeza wakati w'emyaka 28 era ng'abeera mu bitundu by'e Makindye gy'asula mu nnyumba ey'amaka nga bw'ogiraba. Ekika kya music ky'akuba oba music gw'ayimba mulimu dancehall, reggae ne afropop. Alien Skin ono yatandika okuyimba ebyaddala mu mwezi gwa Desemba omwaka 2019 era ng'ebbanga eryo lyonna nga tannatandika kuyimba yabeeranga mu ghetto ng'akubamu rap ze ng'omuntu naye nga bikomeyo mu ghetto. Era ng'ebbanga lyonna omuyimbi ono Alien Skin abadde ku street z'omu Kampala ng'ayiriba n'ensi okusobola okubeezaawo obulamu bwe ng'omuntu. Jjukira nti Alien Skin yazaalibwa mu bitundu by'e Kansanga mu Kampala, ekibuga ekikulu eky'eggwanga lyattu Uganda, era nga Alien Skin musajja Muganda. Nga bwe nkugambyeko nti amannya ge amatuufu ye Patrick Mulwana, kitegeeza nti ddala Alien Skin musajja Muganda awedde emirimu. Alien Skin muwandiisi wa nnyimba era ng'ennyimba zonna ze yaakayimbawo kati yazeewandiikira era nga obuyimba bwamutunda ennyo okusooka okumanyibwa abantu nga kw'ossa ne bapulezenta ba leediyo ne TV. Kuliko akayimba Katowakana ne Tulabise, omwali verse egamba nti emboozi yo etambuza enkoola, era akayimba k'enkoola kaamutunda nnyo naddala okuyita ku mikutu nga ogwa TikTok oluvannyuma lw'abayimbi abanene nga kw'ossa ne ba TikTokers abalina following ey'amaanyi okukola challenge mu kayimba kano, era nga kino kyayamba nnyo Alien Skin okumanyika ensi yonna okutwaliza awamu. Oluvannyuma lw'akayimba k'enkoola yazzaako akayimba ka Tonkaka akagamba nti actually omuli ne verse egamba nti naze kuzina naye era tonkaka, okuzina si kwa mpaka akayimba ako era nga nako kakwata bannayuganda omubabiro ne kwongera okutunda ekifaananyi kya Alien Skin mu bantu. Olwo nno yazzaako akayimba Don't talk about this one, this is my private part, are we together? Yes. Era nga akayimba ako kanyumira nnyo abantu naddala omukutu gwa TikTok. Omukutu guno guyambye nnyo Alien Skin okutambuza music we ssaako n'okutunda ekifaananyi kye mu bantu. Era jjukira nti TikTok eyambyeko abayimbi bangi nnyo okusitula ennyimba zaabwe okuli ne Tom D. Oluvannyuma lw'akayimba ako yazzaako Patehu ne Yasamira Muli era nga zino zaali kolabo naye zo tezaakwatayo nnyo bulungi, wabula Alien Skin bwe yakizuula nti kolabo zino tezaakwatayo bulungi n'akola akayimba ka City Danger era nga kano okuva lwe yakakuba okutuusa n'ekiseera kya leero kakyaliko era nga ke kaavaamu n'erinnya lya concert gyategeka ku Freedom City gye buvuddeko kaawo. Concert eno nga yakola ebyafaayo mu music industry ya Uganda, of which kyensuubirwa nti tekigenda kuddamu kumenyebwa muyimbi yenna. Okujjuza Freedom City yonna nejjula, abantu ne basigala wabweru wa gate, ne basigala within Freedom City, kwegamba eno concert yali so massive era nga yayingira ebyafaayo ebitakolebwangako muyimbi yenna, kaabe Jose Chameleone, kaabe Bobi Wine, kaabe Palaso takikolangako naye. So eno ye concert ey'ebyafaayo. Oluvannyuma lwa kayimba ka City Danger yazzaako abayitawo okuzzaako emabega katono nnyo. Alien Skin yagamba nti yeenyumiriza nnyo mu buyimba nga buno okuli akatonzijukiza Lockdown, okuli akayimba ka Mbatiisana nga eno y'emu
ku kolabo ezaakwatayo era akayimba ka tonkaka akayimba kakakkana Mission Kawumbi era nga ba MC abasinga Alien Skin baba bamwanjula ku concert oba show yonna abasinga kukozesa City ya Danger oba Mission Kawumbi nga bategeeza nti omuyimbi eyayimba ennyimba ezo agenda kuyimba oba mwali mu nnyumba. Obuyimba bwa Alien Skin obupya kati kuliko Sorry, kuliko Party, Byaddala, kuliko Mwebale, Anirule, Enfunayo nga kw'ossa ne kolabo ze yakola ne Champion Gudo ateeberezebwa okuba omwana we naye nga nja kuba nnyonnyola omwana ono Champion Gudo kikyali eri Alien Skin gye buvuddeko. Actually waliwo ensonga ezaatambula nga zikwata ku Champion Gudo naye essaawa yonna mu maaso kaawo gye bujja ngenda kuba mbawa oba nga mbannyonnyola ni Champion Gudo omutuufu. Okujjukizaako era nti oluvannyuma lwa konsati ya mwana mulenzi Alien Skin yali ku Freedom City, abayimbi bangi nnyo baamunoonyeza ddala okuba nga bakola naye kolabo nga kuno kuliko omukulu Aziza Azion, okuli omulangira Ssuuna era nga bano baatula ne Alien Skin ne bayimba akayimba ka Mataala akakyakuba essaawa zino. Nga kw'ossa ne Maulana nga bakuba gumizaawo ne Alien Skin nga kw'ossa n'abayimbi abalala aba ghetto, abaana abato abatandika obutandisi n'abo abayingidde industry nga bapya. Wabula nga sinnabalaga ku bya bugagga bya Alien Skin, nzijukiza nkujjukize koodi ya Alien Skin era nga eno koodi ya ghetto erina byetegeeza bingi nnyo era nga okunnyonnyola koodi eno ya wuhu kigenda kutwala vidiyo nnamba, so nja kubanga nkutegeeza ki koodi eno ky'etegeeza era nga bwe mukimanyi nti koodi eno omuyimbi agikozesa nnyo naddala nga ali mu press conference oba nga ayogerako ne bannamawulire nga kw'ossa n'omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine naye akozesa nnyo eŋŋombo eno. Waliwo ka vidiyo kano akatrendinga katusooke tukalabe. Kati ffe tujja ababi era tuyite babi ffe ba original Unruly naye akozesa nnyo akagambo ako wuhu mu biseera bye eby'eddembe. Okay, nga ntandise n'ebyobugagga bya Alien Skin, ntandise n'emmotoka gye yagula oluvannyuma lwa konsati ya Freedom City okujjuza ennyo era nga yagulamu emmotoka y'ekika kya Legacy era ng'eno ya bukadde w'ensimbi za Uganda 35 nga kw'ossa ne pikipiki eno nga y'ekika kya Kawasaki era nga yo ya miliyoni 18 zokka. This road is busy, it's like a highway. Oh, he's good. Yeah, you know this. Jjukira nti Alien Skin bulijjo bayika era nga abadde alinawo ko pikipiki ze endala nga 4 era nga zonna zisimba mu kati k'omuyembe ako koolaba kali mu maaso g'amaka ge Makindye. Alien Skin alina n'emmotoka endala 3 ng'oggyeko eno gye yagula oluvannyuma lwa konsati eno gye mbadde nkugambyeko eya Legacy gye yagula miliyoni 35, wabula abadde alinawo n'ebika by'emmotoka endala 3 okuli neyeefaananyiriza okubeera jipu era ng'eno abeera nnyo nayo mu biseera bye eby'eddembe. Katusooke tugirabe. Alina n'ekika ky'emmotoka eno gye siyinza kulimba kika kyayo
wabula kasooke tugirabe bulabi kubanga yagiwunda bulala nnyo nga kizibu omuntu atagimanyi okubeera nga agitegeera. Ayina n'eno nga bw'ogiraba, emmotoka zino aziwunda mu ngeri ye nga bw'azaagala era buli wayita abantu bategeera mangu nti oyo ayiseewo ye Alien Skin kubanga mu bayimbi abasinga ddala mu music industry ya Uganda tera yagala kwerabisa nga Alien Skin kuba ye agamba nti mwana wa ghetto nti era ekyokuba serebu tekimukyusa kubanga yajja asibuka mwana wa ghetto era yenyumiriza nnyo mu ghetto naddala nga kyakuliddemu era nga musanyufu nnyo kubanga mwana wa ghetto, so ekyo tekimufuula nti wakabi nnyo okusobola okuvuga emmotoka ez'ebbeeyi. Okay, ku nnyumba ya Alien Skin mwasula yiye yadde nga abantu abasinga bagamba nti agipangisa bupangisa naye nga ekituufu kyo kiri nti ennyumba eno yiye era nga ssente yazijja mu kukanika pikipiki ennene ng'eyo gy'avuga eya Kawasaki naddala pikipiki ez'empaka nga kw'ossa n'okwokya ebyuma oba kye twandiyise welding n'okukanika emmotoka ez'enjawulo. Alien Skin ono alina ne garagi y'emmotoka era nga kw'ossa n'eya pikipiki. Alinawo n'ekyoleezo ky'emmotoka ne pikipiki era ekitonotono era nga asiiga ne langi by the way oba oyagala okukyusiza emmotoka yo okuva mu kkala emu okudda mu ndala, Alien Skin akikola bulungi nnyo ekitegeeza nti Alien Skin ddala artist atali muyimbi wabula omuntu yenna yeenyigira mu bintu bya art ng'okusiiga langi ku bidduka mu kkala zonna naye abeera artist. So tuwagire Alien Skin kubanga ne guno omulimu agumanyi bulungi era agusobolera ddala era nga gwe gumu ku mulimu ku egyo gye nkusomedde oba gye nkwanjulidde egyamuyambako okufuna ennyumba eno gy'abeeramu kati. Alien Skin alina ne poloti ez'enjawulo nga kw'ossa n'ennyumba gy'ali mu kuzimba kati. Bino wammanga be tutayinza kwerabira ku Alien Skin nga omuyimbi. Oba oliawo oyinza okuba na bingi by'otayinza kumwerabirako wabula bino bye bimu ku byenkukuŋŋaanyiriza by'otayinza kwerabira ku Alien Skin ng'omuyimbi era ng'omwana wa ghetto. Bali kubanga weekuumira ku mukutu era nkusaba gw'atanna subscribinga osobola okuba nga osubscribinga ompeere vidiyo eno ka like ogishayalinge.